Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni azzeemu okukakasa nti agenda kusisinkana abasuubuzi ku Lwokubiri nga 7 May boogere ku bibanyiga. Mwami Museveni asinzidde ku mikolo gy'olunaku lw'abakozi e Fort Portal mu kibuga eky'ebyobulambuzi n'alambika nti kikulu okuwa omusolo naye ebisuubulwa ebweru nga bituukira ku muntu asembayo babiwooza ate ebikolebwa kuno nga bitundibwa ebweru tebiwoozebwa. If I'm exporting products, I don't pay tax. There used to be a tax on coffee. We abolished it. When you are bringing machinery inside Uganda, we don't tax you. So no government who are the ones who are taxed. It is the people who are importing consumer goods from outside. Mainly, the import tax. This is the debate. So when we are debating, those people who get goods from outside, one of the reasons we tax them is because they kill our own imports. You, the workers in the factories, you should be the ones defending this one. Ajjukiza nti eggwanga livudde wala mu byenfuna nga bangi abawulidde ku kulambika kwe ku kutondawo emirimu okukola ssente bakyusiza obulamu. Uganda is not poor. The problem here is lack of vision. N'obutahurra omuntu ono kyakolera akhabura tumukufayi imba n'engamba bagojegera lewoku fine. So this is point number one. So please stop wasting my time with the job, lack of jobs. The jobs are there. What is lacking is vision. Minisita omubeezi w'ensonga z'abakozi Esther Anyakun agamba batunuulidde okutereeza ebinyiga abakozi. In the National Social Security Fund have not only enhanced the fund's performance but also improved access to members' savings. One of the most significant achievements has been the mid-term access, where members who are 45 years or above of the members with a disability who are 45 years and above. Minister w'ebyobulambuzi retired Major Tom Butime ku lw'abantu b'Etooro alambuludde ebimu ku bibagala okukolako. Naweke ntukusaba wekitinisa President otemu amaani minisita waawe beya sente n'ebyenguudo oluguudo olu barukole ruhwe. Haruho oluguudo olundi lwa Katooke kya Rusozi Rugombe Kabende Kijura Hakabale Fort Portal Road. Olwo oluguudo luturwetaaga habwe ebintu bingi muno, hali amakoro, hali ebintu bingi ebirukorwa kakuba oluguudo lurukorwa entahya n'enturukya y'ekiceka kino n'ekura bwangu. Emikolo gibadde ku kisaawe kya St. Leo's College Kyegobe mu Kabura. Ya Mohamed Wamala ne Eric Sebala mu Soroti TV Omunyi.